بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى تقول دموتان دكوا يسولين سورة المائدة يا بانجي موابكيزا أوفوا بالعقود متوكيزين داغانو زموزي مبامكوزين الله سبحانه وتعالى وبين داغانو زموزي مبيرا مكوزين ونبانتو بناموي ng'endagaano esinga obukulu wakati waffe ne Allah yeyo gye twakola nga tukakasa nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, gye tukakasa mu maaso ge era nga tuwera nti tukyaddayo kusinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala, era nga ne nabbi Muhammad tujja kumukakasiza ddala nti mubaka wa Allah era mutume we. Endagaano yonna gy'oba okoze wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala naawe oyina okubeera nti ogituukiriza, nabwe ekityo gy'oba okoze wakati w'omuntu ne muntu munno oyina okubeera ng'ogituukiriza. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba uhillat lakum, mukkiriziddwa gye muli abakkiriza mu mateeka, bahimatul an'ami, okubeera nga muli ebisolo bye mulunda mu maka gammwe, illa okuggyako ebisolo ebyo ma yutla alaykum, ebigenda okubasomerwa ebitakkirizibwa kuliibwa nga bwe tujja okukiraba mu maaso awo awaddirira. Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugaana okulya tetukkirizibwa kubeera nti tubirya ng'abakkiriza. Ghayra muhilli saydi, ng'ate era temukkirizibwa kubeera nti mu mateeka temukkirizibwa kubeera nga muyigga ebisolo, wa antum hurumun, nga mumaze okuyingira mu mikolo gya hijja. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakiziyiza era n'agamba nti inna Allaha yahkumu ma yurid, Allah alamula ekyo kyaba ayagadde kibeere nga kibeera nga bw'aba ayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yalamula. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا لا تحلوا تمكرزوا كبيرا تمفورا شعائر الله الدنيا الله ينبو كورو الدين يا الله تمساني كبيرا مشينتو شنا omukkiriza ky'oyisaamu amaaso, omukkiriza ky'ovvoola, olina okubeera ng'okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakusiimira mu bukkiriza muno, obeere ng'obikola nga bwe yabigamba okubeera nti bikolebwa, ebyo ebitakolebwa obeere ng'obireka. Bw'obeera ng'okoze ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana okubeera nti akola, oba omaze okuvvoola eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'atyo mumanyi eyawandiika ekitabo aljami'u li-ahkami al-Qur'ani ayitibwa Imamu al-Qurtubi, bw'atyo bwe yalondawo ekigambo ekya Imamu al-Hasan ekigamba nti sha'air Allah kiba kitegeeza eddiini ya Allah yonna mu kutwalira awamu. Wadde nga abamanyi abamu sha'air Allah bakitwalira ku mikolo gya hijja ne bakitwalira ku mikolo gya umra, nti omuntu tasaanidde kubeera nga avvoola, aba tasaanidde kubeera ng'akola ebyo byonna ebitakkirizibwa kubeera nga bikolebwa mu kiseera ekya hijja, mu kiseera ekya umra. Asaanidde akola ebyo byokka Allah subhanahu wa ta'ala bye yalagira okubeera nti akola. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wala shahara alharama, temukkiriza kubeera nti muvvoola omwezi ogwo ogw'omuzizo, omwezi gwa Rajabu nga guli wamu n'emyezi emirala esatu egy'emizizo. Allah subhanahu wa ta'ala gy'atakkiriza kubeera nti giyiibwamu omusaayi, kubeera nti abantu balwaniramu entalo. Emyezi egyo ez'emizizo girina okubeera nti giweebwa ekitiibwa kyagyo.
nga gwe mwezi ogusooka ogwa Rajabu, Dhulqa'da, Dhulhijja n'omwezi ogwa Muharram. Emyezi egyo girina okubeera nti tegivvoolebwa, amakulu temulina kuyiirwamu musaayi. Singa olutalo lubeera nga luyingidde mu gimu ku myezi egyo, lulina okubeera nga lumuzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti emyezi egyo emizizo tegirina kubeera nga givvoolebwa, wabula girina kubeera nga giweebwa ekitiibwa kyagyo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atulagidde mu Qur'an wano. Wala alhadiya, wadde ebisolo ebigenda okusaddaakibwa eri ku Kaaba. Mu biseera ebyedda abantu baabitambulizanga ku bigere nga bagenda babigoba okubitwala gye bagenda okubeera nga babisaddaaka eri ku Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti abakkiriza temulumbagananga ebisolo ebigenda okusaddaakibwa ku Kaaba. Ebisolo ebyo byabanga bya bika bibiri. Mwabangamu ebika by'ebisolo ebitwalibwa nga bimaze okubeera nga byambikibwa ebyambiko mu bulago bwabyo, ng'ebyambiko ebyo biraga nti ebisolo ebyo si bya kubeera nga bitundwa butundwa, si bya bizinesi, wabula ebyambiko ebyo nga biraga nti ebisolo bino bitwalibwa ku nju ya Allah subhanahu wa ta'ala. Singa ekisolo kyonna nga muba mukisanze obanga kyabadde kibuze naye nga bakyambisa ekyambiko ekitegeeza nti kyabadde kigenda kusaddaakibwa ku Kaaba, tewakkirizibwa eri mukkiriza yenna kubeera nti akirumbagana. Kaaba eno okuva edda n'edda abantu bajjanga baleeta ebyokusaddaaka ebisolo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba abakkiriza temukkirizibwa kutabaala nsolo zonna ezigenda okubeera nga zisaddaakibwa ku Kaaba, kazibeere nga ziri qalaida, zirimu ebyambiko ebiziteekeddwamu mu bulago ebiragibwa ebitegeeza nti ebisolo ebyo bigenda kusaddaakibwa, oba nga tebiriimu naye nga mumaze okubitegeera nti birabo bitwalibwa okusaddaakibwa ku nju ya Allah subhanahu wa ta'ala, abantu temubirumbagananga nemubikolako obulabe. Wala amina albayt alharam, timugezanga nga kukulumbagana abantu abagenda okubeera nga balambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bali mirembe, sibe bantu abagenda okubeera nga bagenda okubalwanyisa. Abantu abagenda okubeera nga bagenda ku hijja, abagenda okubeera nga bagenze kulambula nju ya Allah, ng'abantu abo tebalina byakulwanyisa nti bazze kubalwanyisa oba bagenda kubatabaala, abantu abo temubalumbagananga, mubalekanga ne batambula mirembe ne bagenda ku nju ya Allah ne bamaliriza emikolo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yalagira abakkiriza temutabaalanga abantu abagenze ku nju ya Allah okubeera nga bagirambula nga tebalina nniya ya kubeera nti bagenda kubalwanyisa, mubalekanga ne bagenda bakola emikolo gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo bw'atyo bwe yakiramula, nga mu biseera ebyo abantu bagendanga mu bungi nga bw'oyinza okulaba wano ewaffe ekyokulabirako. Abantu bwe basobola okuva mu maka gaabwe ne batindigga eŋŋendo nga bagenda okulamaga olw'ennamugongo, abamu nga ddala ekibatutte kugenda kusabirayo, abamu abalala ekibatwala kugenda kutundirayo byakulya, abalala byanfuna eby'ebika eby'enjawulo. nabwe ekityo mu mikolo gya hijja waliyo abagenda ng'ekibatutte kukola mikolo gya hijja, waliyo abagenda ng'ekibatutte byanfuna kubeera nga basuubuzi ba bisolo bagenze kubitunda, abalala batutte ebyobusuubuzi eby'ebika eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abantu abayina emirembe gyabwe nga bagenda kulambula nju ya Allah nga sigenda kulumbagana nti bagenze kulwana, abantu abo mubalekanga, kubanga ab'ebika ebibiri nga bwetubirabye mulimu yabtaguuna fadlan min rabbihim, abagenda ku bizinesi okunoonya ebyo ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka mu bifo ebyo. Batutte emmere bagenze kugitunda, batutteyo ebisolo nga bagenze kubitunda okubiguza abantu abagenze okukola emikolo. Abantu abanoonyeeyo ebyobusuubuzi nga tebagenzi mu byakulwana temubalumbagananga. Abalala waridwanan nga banoonya kusiimibwa kwa Allah bagenze kumaliriza ddala emikolo gye batutte. Abantu ab'ekika ekyo temubalumbagananga kubakolako bulabe. Wa idha halaltum, bwe mubeeranga nga mumaze emikolo gyammwe ne mweyambula engoye z'emikolo ne mubeera nga mumaze okuzijjamu emikolo giwedde, faswadu, mukkirizibwa okubeera nti kati muyinza okuyigga. Ebiseera ebyedda abantu bagendanga ne bayigga. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaziyiza okuyigga nga babadde bayingidde mu mikolo gya hijja oba egya umra, naye n'abagamba nti singa muba mugimaliriza nga n'engoye mumaze oziteeka eri ebbali ez'emikolo giwedde, kati awo kikkirizibwa mu mateeka okubeera nga mugenda okwenyigira mu kuyigga munoonye ebisolo ebyokulya. wala yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu,
وتعاونوا على البر والتقوى الله سبحانه وتعالى تجيزم آينونغا تغامبانتي ولا يجرمنكم تشباليترانغا okubeeranga muva mu mbeera ne mukola ekikolwa ekibi shana'anu qaumin obucayi bw'abantu bwe mubayinako ansaddukum anil masjidi alharam olw'okubeera mukimanyiru muba abaziyiza okgenda okukola umra ne mufuna obucayi gye bali ne mubeera nga mubayinako obusungu kati obusungu obwo bwe mubayinako tebubaleeteranga kubanga tukimanyi bulungi bwe baali bagenda okukola umra baabaziyiza nga bali mu Hudaybiya ne batasobola kubeera nga batuukiriza umra abatakkiriza ne babagamba nti ku mwaka guno temujja kugikola wabula mulijja omwaka ogujja muddeeyo ne babeera nga baddayo mu ngeri y'obusungu nga bw'omanyi ekyafaayo ekyo bwe kyali wakati wa umaru ne wakati wa nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba abalala baddayo nga banyiivu olw'okulaba nti tebatuukiriza umra abakafiiri babaganye okugenda okukola umra okulambula enju ya Allah ne babeera nga balina obunyiivu n'obusungu eri abantu ababaziyiza okugenda eri enju ya Allah agabagamba nti obusungu bwe mwafuna nga mumaze okuziyizibwa okugenda okulambula enju ya Allah tebubaleeteranga ekizibu an ta'tadu ne mubeera nga musobola okulumbagana abantu nga mubalumbagana mu ngeri y'obusungu bwe mwasigaza mu mitima gyammwe ekyo temukikolanga nti bwe tulibeera nga tufunye engeri yonna gye tuddayo nga tuddayo e Makka tugenda kubalumbagana Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti temulumbagananga abantu nga bossi beeteefuteefu kubeera nti balwanagana nammwe olw'obusungu bwe muyina bwe mwafuna mu kiseera bwe babaziyiza okugenda okulambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo temukikolanga ekyokutereka obusungu ne mubeera nga mubuteresa olw'okulumbagana abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atyo bwe yagamba basahaba babeera abeegendereza beefuge baleke okubeera nga batereka obusungu mu mitima gyabwe obugenda okulumbagana abantu bali ababaziyiza okugenda okulambula enju ya Allah mu kiseera we baali mu Hudaybiya nga bwe tumanyi obulungi endagaano eyali mu Hudaybiya Allah subhanahu wa ta'ala abakomyeko nti ekyo tekibaleeteranga obusungu ne bubeera nga bubatuusa okubeera nga mukola ekikolwa eky'obulumbaganya eri abantu abatali beeteefuteefu kubalwanyisa wataawanu ala albirri wattaqwa muyambagane buli wonna wali okukola obulungi n'okutya Allah wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan temuyambagananga buli wonna wayinza okubaleetera ekyonoono n'obulumbaganyi wattaqullaha mutya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha shadidul iqab mazima Allah subhanahu wa ta'ala muyitirivu wa kubonereza singa abanyize abonereza olubonereza oluyitirivu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti tubeere abeefuga nga tetutabaala abantu batayinza babeera nga tebalina mutima gwa kutulwanyisa wabula tubeere nga tukolagana nabo Allah tayagala balumbaganyi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى تقام حرمت عليكم الميتة kiziyiziddwakum okubeera nti muli ekintu ekiba kifudde kyokka nga tekisaliddwa mu nsala ya busiraamu waddamu n'okulya omusaayi oguyitibwa kaffecce omuntu akkirizibwa kulembeka musaayi n'abeera ng'agukaze oba agulyanga ekibumba nga gumaze okukwata omusaayi mu busiraamu kimu ku bintu ebitaliibwa walahmu lkhinziiri n'ennyama y'embizzi abasiraamu temukkirizibwa kugirya Allah subhanahu wa ta'ala eyo nayo yagiwera wama uhilla lighayri llahi bihi n'ekintu ekiba kisaliddwa nga tekyogereddwako linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiziyiza abantu abakkiriza okubeera nga bakirya
walmunkhaniqa n'ekintu ekiba kifudde nga kitugiddwa butugwa katugeze nti singa omugwa guba gwakitugidde ku ttale oba wonna we guba gukitugidde ekintu ekitugiddwa tekiriibwa walmawquudha ekintu ekifudde emiggo nga kikubwa bukubwa ne kifa lwa miggo nakyo tekiriibwa walmutaraddiya n'ekyo ekiwamatuse waggulu ne kibeera nga kigudde ne kifa ekyo nakyo tekiriibwa wannatiha ekitomeddwa singa ente ziba zitomereganye oba embuzi oba endiga emu nettaginne waayo n'egifumita ejjembe oba n'egitta mu ngeri omu oba endala eyo nayo teriibwa wama akala sabu n'ekiba kiriiriddwa ensolo enkambwe illa ma zakkaitum okujjako nga mukisanzeemu akalamu ne musala kisale naye singa kiba kyaliiriddwa ensolo enkambwe ne kifa ekiba kisigaddewo ekyo tekibeera nga kiriibwa okujjako singa byonna bye twogedde omala n'okisanga nga kirimu akakyasamba n'okisala olwo kkirizibwa okukirya awa Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byebimu ku byatugambye nti mukkiriziddwa okulya ebisolo bye mulunda okujjako ebyo ebigenda okubasomerwa mu aya eyo ey'okubiri gye tusomye oba ey'okusatu Allah subhanahu wa ta'ala alambuludde ebiriibwa alambuludde ebitateekwa kubeera nti omuntu abirya omukkiriza wama dhubiha ala nusubi n'ebyo ebiba bisaliddwa ng'ekifo kye bisaliddwamu byebimu ku bifo ebiwongererwamu ebisolo ebisalibwa nga babisalira baalubaale Allah subhanahu wa ta'ala takkurizibwa kubeera nti tubirya singa obeera nga ebisolo babisalidde ku kabbuli nga enniya yakusalira alubaale oba kabbuli oba mizimu ebisolo ebyo tetubirya wa antastaksimu bil azlamin temukkirizibwa kweraguza na busaale Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira embeera y'abasajja abaaliwo ku mulembe gw'abawarabu baayinanga obusaale nga buwandiikiddwako ebigambo nga bino nti kola tokola akalala nga akasaale tebawandiikako kintu kirala omuntu bwe yagendanga eri omulaguzi ng'obusaale obwo abuteeka mu kaveera ng'abeera abunyeenya bwe yabanga alina kyayagala okubeera nti oba ayagala kuwasa oba ayagala kutambula safaari oba alina kyayagala okugula nga Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo ab'ekiseera ekyo baali nga baabulaya shaitaani nga yababuza Allah subhanahu wa ta'ala tetugezangako okweraguza mu ngeri y'abantu abakikola ng'ekyo omusajja omulaguzi bwe yamalanga okunyeenya obusaale obwo nga buli mu kaveera ng'asowolayo akasaale kamu bwe kaabeerangako ekigambo nti kola ng'omuntu abeera akkiriziddwa okubeera nti akola ekikolwa ekyo bwe kaabeerangako ekigambo nti tokola omuntu oyo yalinga takkirizibwa kubeera ng'akola ekikolwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti mweyisanga mu mbeera eyo eyeyaguza mu ngeri ng'eyo Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tukimanyi obulungi nti buli bantu yabawa mu ngeri ya shiriki zaabwe ez'enjawulo wano ewaffe omuntu ayinza okubeera nga yeeraguza n'ensimbi eŋŋanda oba n'emmwanyi oba n'ebintu ebirala Allah subhanahu wa ta'ala yabiziyiza dhalikum fisqu ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabiyita kazambi ebyo byonna tebikkirizibwa mu mateeka Allah subhanahu wa ta'ala yabiziyiza omuntu okubeera ng'agendewo omulaguzi ne bamulagula abeere nga bamugamba nti ekyo kikola oba tokikola Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna yabiziyiza Allah atugamba nti alyawma olwaleero yaisa alladhina kafaru bamaze okutuka n'essuubi abatakkiriza min diinikum kubikwatagana n'eddiini yammwe Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola abakkiriza nga abategeeza nti abatakkiriza bamaze okutuka n'eddiini yammwe Allah subhanahu wa ta'ala agamba alyawma olwaleero yaisa alladhina kafaru min diinikum abatakkiriza bamaze okubeera nti essuubi libaggwamu okubeera nti eddiini yammwe emaze okufuna amaanyi bamaze okubeera nga baggwamu essuubi ly'okubeera nti obusiraamu bujja kudda emabega wabula balaba butambula bugenda bugenzi mu maaso fala takhshawhum temugezangako okubatya wakhshawni mutyenze nzekka alyawma olwaleero akmaltu lakum diinakum eddiini yammwe mmaze ogijjuza musera wa atmamtu alaykum ni'mati ekyengera kyange nkijjuzza gye muli wa raditu lakum lislaama diina ne mbasiimira eddiini y'obusiraamu nga y'eddiini yammwe gye mujja okuwangaalirako gye mujja okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala nti mbasiimidde aya eyo yakka ne wayitawo ebiro 81 oluvannyuma nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama naafa
ngezimu ku aya ezakka mu nkomerero y'obuwangazi bwe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. faman itturra, naye omuntu singa abanga awaliriziddwa n'abeera ng'ali mu mbeera fi makhmasatin, mu mbeera ey'enjala empitirivu, nga ddala mu butuufu singa abeera talidde ku ebyo ebyamuziyizibwa okulya, obulamu bwe bujja kubeera mu matigga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu singa abeeranga mu kiseera ekyenjala nga mpitirivu, obulamu bw'alina kubeera ng'ajja ku ebyo bitumuziyiza okulya, ghayra mutajanifin li ismin, nga siye muntu aluubirira okubeera ng'ayagala kukola kyonoono, kubeera ng'akola bukozi kyonoono na kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. fa inna Allaha ghafurur rahim, bw'ali baalidde ku ebyo ebyamuziyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala musonyiyi, Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi, agenda kumusaasira singa bali bakikoze mu buwaze nga takikoze mu ngeri yakwagala kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك بكبوز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم تشكيز وجبالي مبيوكليا. Sahaba babuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti biki ebitukirizibwa okubeera nga mu mateeka tubirya, kubanga waalingawo basahaba abaawangaaliranga mu bitundu eby'ebyalo naye ng'abakozesa ebintu eby'okuyigga, oluusi nga bayiggisa ebinyonyi, oluusi nga bayiggisa embwa zaabwe, naye oluvannyuma lw'okubeera nti embwa kimu ku bintu obusiraamu bikiraba nti si kya buvunaanyizibwa muntu kuba nakyo okuggyako nga waliwo ensonga, basahaba baawulira mu mitima gyabwe nga bakaluubiriddwa, kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu Jibriilu yakeerewa okujja ku budde bwe yali alina okujjirako gyali Allah subhanahu wa ta'ala nga yali amutumye eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nabbi ne yeebuuza ensonga ekeereyezza Jibriilu okujja mu budde nga si nkola ye ey'okubeera nti ayawukana n'endagaano okujjira mu budde bw'ateekwa okujjiramu. Nabbi yategeera butegeezi ne yeeyazaayaza bwe yakebera mu nnyumba ye nga mulimu ekyana ky'embwa ekyali kiddukiddemu, bwe baakifulumya Jibriilu najja ne yeetondera Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okujja leeti, n'amutegeeza nti ffe munnange bamalayika tetuyingira mu nnyumba muli kifaananyi wadde embwa, ensonga lwaki obudde bwe mbadde nteekwa okujjirako mubadde temunnafulumya mbwa eyo mu nnyumba nga sisobola kubeera nti nnyingira. Kati basahaba baawulira obuzito abaali balina embwa zaabwe nga baziyiggisa, ne babeera nga bafunye okwesika mu mitima, ne babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku bikwatagana n'okuyiggisa ebisolo ebyo ebiyigga naddala embwa. Ne bagamba Allah subhanahu wa ta'ala wanaagamba mu aya eno, yasalunaka maadha uhilla lahum, bakubuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bibiriwo ebibakkirizibwa mu mateeka okubeera nga babirya. Kul bagambe uhilla lakum at-tayyibaatu, mukkirizibwa okulya buli kintu kyonna ekirabika nti eri emitima gyammwe kirungi, wama allamtum min aljawaarihi, na buli kyonna ekyo kye mwasomesa kyemusobola okuyiggisa nakyo nga mwakisomesa ne mukiyigiriza bulungi engeri gye kirina okubeera nga kiyigga. Mukallibiina, naddala abo abakozesa mu kuyigga kwabwe nga bakozesa embwa, singa embeera nga mukozesa ebintu ebyo ebisobola okuyigga, naddala abayiggisa embwa ne mubeera nga muzisomesezza bulungi. Tuallimuunahunna mimma allamakum Allah, ne mubeera nga ebisolo ebyo oba ebinyonyi ebisobola okuyigga mubisomesezza bulungi okusinziira ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabayigiriza. Fakulu mimma amsakna alaikum, mwina okulya, mukkiriziddwa okulya ebyo ebisolo byammwe bye mwasomesa obulungi nga Allah bye yabasomesa, ne mubeera nga mubiyigiriza okuyigga okulungi, mwina okulya oba mukkirizibwa okulya ebyo biba bibakwatidde nga bibadde bibayiggidde, nga biyiggidde mmwe bakama bammwe, bakama baabyo nga bibeera nga bibakwatidde, mukkirizibwa okubeera nti mubirya. Mu mateeka agakuyigga agayina okubeera nga geegenderezebwa
kwe kubeera nti ekisolo ky'otumye